no fair. And it's important that these words are followed with firm actions. First, we call upon the world leaders to stop shaking General Museveni's blood-stained hands through funding and cooperation. Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news kimaze okubanga kikakasibwa nti kakati essaawa yonna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera nga addressing ensi oba ng'ayogerako eri ensi mu kye tuyita Geneva Summit ey'omulundi ogw'e18 era ennaku z'omwezi nga 18 omwezi gwa 2026 oluvannyuma lw'akalulu aka 2026 akalulu akagambibwa okuba nti kaalimu ebirumira era nga ne international community naddala parliament ey'omukago gwa Bulaaya baavaayo nabo ne baba nga baayogera ku ebyo ebyava mu kalulu. Kakati wenjogerera wenkoledde akatambi kano simanyi gwe bwokagwiriddeko wenkoledde akatambi kano ng'ebula essaawa emu nga bw'olaba tuli ku kye bayita countdown ebula essaawa emu n'eddakiika nga 34 ne seconds eziizo oziraba zibala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku balala aboogezi abagenda okubeera mu Geneva Summit ey'omulundi ogw'e18 babeere nga batandika okubeera nga bakubaganya ebirowoozo ku nsi yonna nga bwegenda okuba nga ewulira ebigambo byonna nga bigenda okuba nga byogerebwa. Wabula mpuliriza bulungi ene ina sessions 2 era nga bwenjagala okuba nga nzikutuusaako nga bwe nnakunnyonnyodde ngenda kuwa n'ebikwata ku Geneva Summit eno by'obadde tomanyi obeere ng'obitegeera bulungi nnyo. Kakati kigambibwa nti Geneva Summit eno balina sessions 2, waliwo morning session ne evening session. Kati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera mu kye tuyita evening session oba afternoon session era nga eyo yagenda okubeera nga addressingira. Wabula ngayo Geneva Summit on human rights and democracy esigadde essaawa emu n'eddakiika nga 3 okubeera ng'etandika nga bwe nkulaze era nga bw'olaba awo countdown ng'egenda maaso n'okuba ng'ebalibwa. Kakati essaawa emu n'eddakiika nga 3 Geneva Summit etandike. Wabula nga ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okwogerako ye ng'omuntu zigenda kuba ssaawa 11 eza wano e Uganda n'eddakiika 4 Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera ku pano ng'ayogera. Wabula ng'agenda kuyitira mu kye bayise video link. Njagala mubeereko ayina eddakiika 10 zokka mwezi eddakiika mwagenda okwogerera byonna era nga webyogera mu mwaka ogwaggwa ogwa 2022 ng'era addressinga kye bayita Geneva Summit kubanga guno si gwe mulundi ogusoose. Olunaku olwaleero Geneva Summit egenda kutuula omulundi ogw'e18. Kati gwe atamanyi kye bayita Geneva Summit ekinkozesa vidiyo eno bangi obedda beebuuza kiki kye tugenda okufuna oba kiki kye tuba tusuubira mu Geneva Summit. Geneva Summit bye biki? Kakati gwali ku mukoto guno era njagala okutegeeza nti gwe wanjawulo olw'ensonga nti ogoberera Geneva Summit eno gye yatandikira gye nkuleetedde ezimu ku ntuula ezasookera ddala ze nkuleetedde gw'abadde takimanyi otegeera amaanyi ga kino kye bayita Geneva Summit. Wabula nga sennakutwala eyo njagala tusooke tugyewo bino nga bulijjo tusobole okuba nga tutambula mu nsonga watali kitataaganya. Ngenda kukubuulira biki bye tuba tusuubira okufuna mu kye bayita Geneva Summit. Ngenda kukubuulira entambula yaayo engeri gyegenda okuba ng'etambula. Nkugambye zirimu sessions, waliwo morning session ne wabaawo ne kye tuyita evening session era ngenda kubulira n'essaawa zigenda okuba nga zitandika. Wenjogerera nga ziri ssaawa 5 n'eddakiika weba wenkoledde akatambi nga ziri ssaawa 5 n'eddakiika 30 ez'ekumakya. Mu ggwanga erya Switzerland mu kibuga Geneva ziri ssaawa 3 n'eddakiika 3 era ez'okumakya. Kakati ebula essaawa emu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne babeere nga batandika kye bayita Geneva Summit. Then ku ssaawa 9 ku ssaawa 11 ez'e Uganda n'eddakiika nga 4 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olwajje ku pano eddakiika ze 10 abeere nga azikozesa. Kakati nga tetunatuuka yeeyo biki bye tuba tusuubira mu Geneva Summit, biki ebigenda okuba nga bitambula, egenda kuba etambula etya, byonna mbikuleetedde kanzije mbere nga mbikunnyonnyola. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.
Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira gw'atambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga yonna ate obeere nga tomiisinga nsonga n'emu. Kakati wuliriza bulungi nnyo gw'atamanyi Geneva Summit kye ki, atamanyi biki bye tuba tusuubirayo oba abadde yeebuuza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okwogererako mu Geneva Summit eno tugenda kuba tuganyulwamu ki era biki bye tuba tusuubira abakulembeze bangi ab'amaanyi ku mitendera ate era egy'enjawulo abazze boogererako mu Geneva Summit nga mu abo ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mw'omutadde. Era nga Geneva Summit eno egenda kubeera ya mulundi gwa 18. Geneva Summit gye yatandikira gye nkuleetedde wabula nga bulijjo nga sinnaba kubanga nkutwala eyo njagala tusooke tujjewo kino. Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini agenze maaso n'okubanga akakasa era n'akonfaminga nti agenda kuba ayogererako mu kye bayita Geneva Summit. Bibadde bikyali by'amawulire, tubadde tukyali ku linki eya Geneva Summit. Kakati we twogerera akatambi kafulumye wakati mu kwagaliza abasiraamu ekisiibo ekirungi era n'asindikirawo ne message n'abagamba bannayuganda mwenna mubeere attentive ate mubeere alert essaawa weenaatuukira agenda kwogerako eri ensi era agenda kubaako byategeeza eggwanga oba oli awo n'okutegeeza international community ku nsonga nga bwe zigenda okuba nga zitambula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eri baganda baffe mwenna abasiraamu n'abo abagala obusiraamu njagala okutwala omukisa guno mwenna abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okubagaliza omwezi guno mutukuvu ogwa Ramadan omulungi ogujjudde ebyengera. Tuyigirizibwa nti mu guno omwezi esaala zaffe ziwulirizibwa era ziddibwamu. Nsaba Allah akkirize okuyaayana kwammwe, okwegayirira kwammwe, okwewaayo kwammwe n'okusiba kwammwe kwonna abamwemwezi empeera emitima gyammwe gye singa okuyaayanira. Omwezi guno bingi nnyo ebitusoomooza, bingi nnyo ebikyankalanya ng'eggwanga, naye akwate ku mitima gyaffe n'egy'abo bannaffe be tuwangala nabo. Buli omu asobole okuyisa munne mu ngeri eyo yennyini gy'ayagala okuyisibwa. Olunaku lwaleero lwennyini nange kennyini ngenda kwogerako nammwe n'eri ensi yonna ku mukolo gwa Human Rights Summit e Geneva nga nsinzira wano wennyini wendi era nja kutuusaayo ensonga zaffe. Naye mbaagaliza omwezi ogwa Ramadani omutukuvu omulungi ogujjudde ebyengera, Mukama abawe ekyo eminyoyo gyammwe gyekisinga okwagala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yebadde message eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ebigambo ebyo nga abisindikira abasiraamu nga batandika ekisiibo kyabwe. Kakati nkugambye abyogedde n'ayongera ogenda maaso n'okubanga akonfaminga n'okukakasa nga bw'agenda okubeera mu Geneva Summit. Kakati nno nga bwe tukyagenda maaso n'okgoberera wasigadde essaawa emu n'eddakiika nga 28 Geneva Summit etandike. Tugenda kubeera live ku mukutu gwaffe guli ogwa Uganda 24 nga bwe tuzisenga tukikola. Yamaze okusubscribinga ku Uganda 24 ndoza channel yongenda gitaaginga mu description ya video eno wansaawo mu kigambo ekya bbulu. Ogiraba wansaawo mu kigambo ekya bbulu. Nyiga mu kigambo ekyo ekigamba nti Uganda 24 live ogende butereevu ku channel eyo oba tunaba kubanga osubscribinga ogisubscribingeko tugenda kubeerako wano live nga tukutuusako byonna nga bigenda okubanga bitandika. Geneva Summit etandika twagala tubeere live buli kimu tubeere nga tukikutuusaako ogenda kuba okiraba butereevu paka ku ssaawa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwana atuukira abeere nga addressing ensi. Naye nga wenkoledde akatambi kano bwe bw'obudde bwokka obubadde bukyabulayo era nga bw'ogenda biwulira ngenda kuwaako program nga gami nga bw'egenda okutambula ate nkuwe n'abamu ku boogeza abalala nga bwe tuzze nga tubakuwa wawula ky'oba teweerabira. Geno Summit ya mulundi gwa 18 sigwe mulundi ogusoose. His Excellency yaliko mu summit eno era ayogereddeko mu summits ez'enjawulo ez'ekika kino wabula nga Geneva Summit ey'omwaka gwa 2022 yali massive nnyo kubanga twali twakava mu kalulu k'eggwanga erya Uganda aka 2021 era nga bw'olaba kino wekigenda maaso n'okubanga kyapeninga twakava mu kalulu ka 2026 naye luli twali twakava mu ka 2021 wayitawo kakabanga Geneva Summit eyaddako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agibeeramu era we yagibeeramu ebimu ku bigambo by'oba osuubira byagenda okuddamu okwogerako byefaanaanyiriza ku ebyo bye twawulira mu Geneva Summit eya 2022 nga ebimu ku byo bye bino wammanga. International community has already recognized that the 2021 election in Uganda was neither free nor fair. And it's important that these words are followed with firm actions. First, we call upon the world leaders to stop shaking General Museveni's blood-stained hands through funding and cooperation.
byali bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era mu summit yeemu mwaka gwe gukyuse eno summit egenda kuba ya 18 mu byafaayo bya Geneva Summit era njagala okutegeeza nti byonna ogenda biwulira ensi yesunze abantu gye bali n'abazungu bennyini bali mu kwesunga era bagamba bali alert okuwuliriza n'okwekenneenya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda maaso n'okwogerako eri ensi ku biki ebyagenda maaso mu kalulu ka 2026 n'embeera nga bweyimiridde olunaku olwaleero. Bangi beesunze nga mwe muli n'abazungu bennyini nga bagamba tulina okubiraba, tulina okumulinda. Aboogezi bangi nga bwogenda obbawulira nga bwengenda obbakuwa kuba nkugambye wasigadde essaawa emu babere nga batandika. Kyokka nga ye His Excellency wasaawa 11 n'eddakiika 4 kakati byonna ogenda biwulira. Wabula nga tetunnamutuuka nako abalala bo bagamba nti wadde abalala weebali naye ensi yonna yeesunze kuwuliriza omuntu omu nga ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okwogera ku lw'eggwanga erya Uganda. Good afternoon, Uganda. This is just a reminder that Bobi Wine will be speaking from the Geneva. Good afternoon, Uganda. This is just a reminder that Bobi Wine will be speaking from the Geneva Summit at 3:40 p.m. local time from Geneva, 15:40. 3:40 p.m., which is 15:40 military time. He'll be speaking from the Geneva Summit on human rights and democracy. He'll be speaking about how his family has been targeted, how he's still on the run from General Mahuzi's armed forces, and he'll be speaking about the how he has been targeted from the January 15th election that was just held in Uganda. And he'll be talking about probably how he has to be in hiding, how he has been harassed, his family has been harassed. It's very important that you watch. It's free to watch. It doesn't cost a thing. Just put in your search bar, Geneva Summit. Please watch it and share it out to your friends if possible. Do a live stream from it if no one else can get to the website. But please watch. It is very important. Thank you and have a good night. Oyo si Munnayuganda naye abadde ajjukiza bannayuganda sitemwerabira olunaku lwaleero ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwokubiri 2026 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba ayogerako eri ensi ng'ayita mu kye tuyita Geneva Summit ey'omulundi ogw'e18 mu kibuga Geneva eky'eggwanga erya Switzerland. Ssaawa eze Uganda zigenda kubeera 11 n'eddakiika 4 eze Geneva zijja kubeera essaawa 9 era n'eddakiika 4. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba ali ku pano ng'ayogerako eri ensi era ategeezezza yagenda kwogera ku ebyo ebyatambulira oba ebyetoololera ku kalulu ka 2026 ebyabeerawo mu kampeyini, engeri gye baamutulugunyaamu n'ebintu ebirala engeri gye byatambulamu. Agenda kwogera ku kalulu results ezaakavaamu n'ebirala byonna ebyakatambulirako nti nabyo agenda kubinnyonnyola butya bwe byamuyisa. Agenda kwogera ku ngeri gye yeekweseemu n'engeri gy'ategeeza ensi nti General Muhoozi Kainerugaba byayogera ali serious era ebimu birabiddwako. Kakati ebyo byonna n'ebirala nga bw'ogenda biwulira bye bimu ku nsonga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu z'agenda okuba nga asinziirako okuba nga addressinga kye bayita Geneva Summit. Kakati omukyalo oyo kyabadde agezaako okubeera nga akutegeeza, wabula gwe atannaba kubanga ofuna linki agenda ku Google oteekemu genevasummit.org. Ekigambo kiri genevasummit.org. Ojja kuba otuuka ku website butereevu okugenda okubeera ebintu bino byajja okusooka okusangako ebifaanana bwe bityo era bajja kusooka ku displaying ekintu ekyo olabe the 18th Geneva Summit for Human Rights and Democracy. Kakati wano video tennaggwayo naye bakulaga wasigadde 1 hour and 5 minutes ne seconds zizo ziri mu kubala era nga bwe nkugambe tuli ku countdown. Ffe abamu tugenda kugoberera Geneva Summit eno okuva wegenda okuba nga etandikira paka gy'enaakoma. Abamu ku boogezi bonna ngenda kubanga mbakutegeeza 2026 speakers kuliko omukyalo oyo gwolaba bamuyita Marzeh Hamidi ava mu ggwanga lya Afghanistan agenda kuyogera olunaku olwaleero. Kuliko omukulu oyo ava mu ggwanga lya Venezuela eno gye bajja Nicolas Maduro ne bamuvuba eggwanga lya America Trump n'alagira ne baba nga bamubuuzawo bubuuza. Pedro Uruchutu Noseri agenda kubanga naye ayogerako mu Geneva Summit. Kuliko omukyalo oyo amanyiddwa nga Masih Alinejad ono ng'ava mu ggwanga lya Irani ewali Supreme Leader Ayatollah Said Ali Khamenei
ono yakuba abantu ba bulijjo abali beegugunga gye buvuddeko era ensi yonna n'eteekawo embeera ono nno waliwo n'akatambi akatambudde nga yayogeddeko ebigambo ebimu era nga byabadde bya busagwa nnyo ebyo tujja bikuwa we kinaaba kyetaagisizza kakati nga tukyagenda maaso n'okuba nga tukuwa baani abagenda okuba nga boogera bakyali bangi nnyo we tusangira kabwejumbira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Geneva Summit for Human Rights and Democracy ggwanga lya Uganda aka Bobi Wine agenda kuba nga ayogera ku nsonga za human rights n'enfuga ey'amateeka era nga kyagenda okusinga okugendako z'ensonga ez'akalulu aka 2026 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera ng'ayogerako eri ensi n'aboogezi abalala nga bobalabaawo bano bonna ogezi abagenda okwogera abamu bagenda kumusooka ndowooza wano ennamba mwali wano yeeyo ey'essaawa ezigenda okubeera 11 ez'e Uganda naye nga wali e Geneva zigenda kubeera ssaawa 8 kati kigambibwa okuba nti bano bonna bagenda kuba boogera ebigambo byabwe mu kye tuyita Geneva Summit ayagala okuba ng'ogifuna nkugambye genda oteekemu genevasummit.org awo waggulu wo saakingira mu saaki baayo ojja kulaba program nga bwegenda okuba ng'etambula buli kimu bajja genda maaso n'okuba nga bakikuleetera 2026 program Geneva Summit for Human Rights and Democracy byonna ojja kuba ogenda maaso n'okubiraba bw'oba ng'oyagala okugoberera live bw'oba tobisanze ku mukutu gwaffe ogwa Uganda 24 ogenda kubisanga ku mukutu ogumanyiddwa nga Geneva Summit omukutu guli ku YouTube baguyita Geneva Summit era ng'ogwo omukutu gunnyonnyola nga bwe bigenda okuba nga bibya era kugenda kubeerako ne live stream ku mukutu ogwo obanga oluzungu lungi nnyo nga tojja kubitegeera tugenda kukola ekisoboka bwe tulaba tetufunye ensonga etutawaanya kubanga tulinamu ekizibu ky'amasannyalaze nga bwemanyi amasannyalaze g'e Uganda tunafuna akasente kagula sola oba generator na biki naye tugenda kukola ekisoboka amasannyalaze agavaavaako we ganaba gatusaasidde ne gabeerako tewali nsonga yonna etusibye era tewali nsonga yonna egenda tulemesa kukutuusaako Geneva Summit okujjako bw'onaalaba nga tetubikuwadde ku Uganda 24 live ojja kumanya gaba masannyalaze naye ng'osobola ogenda ku YouTube eriko Geneva Summit ojja kuba nga ate obisangayo byonna program nga bwegenda okuba nga etambula eya Geneva Summit kutu ogwo obeere nga ate tomisinga nsonga yonna ku ssaawa 11 n'eddakiika 4 ez'e Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba nga ayogera nga sinnakunnyonnyola ku byafaayo bya Geneva Summit njagala nsooke nkunnyonnyole biki bye tuba tusuubira mu Geneva Summit singa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu anaaba ayogedde nga bwe yayogera mu kalulu ka 2021 kakati wuliriza nina ekiwandiiko kyenguddeko wano nga kinnyonnyolera ddala ekibuuzo ekyo ekibadde kibuuzibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu popularly known as Bobi Wine is scheduled to address the 2026 Geneva Summit for Human Rights and Democracy on February 18th, 2026. Due to ongoing security threats following the January 2026 elections, he is expected to deliver his address virtually. Nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba maze okukakasibwa tekisuubirwa agenda ku addressinga Geneva Summit ssaawa zigenda kubeera 10:4 ez'eggwanga erya Uganda okusinziira ku mbeera nga bagenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda n'embeera nga bwe badde etambula ku sayidi ye ey'okunyigirizibwa n'okubeera ng'ali mu kwekweka agenda kubeerako virtually kitegeeza agenda kuyita mu ngeri ya vidiyo tetujja kuwuliriza buwuliriza ddoboozi wabula tujja kuwulaba n'ekifaananyi nga bw'onaakubira omuntu vidiyo call His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'agenda okulabikirako ku mukutu ogwa Geneva Summit ne ku mukutu gwa Uganda 24 live eyo sister channel eya Red Zone TV akati kigambibwa nti okuparticipatinga mu kye bayita Geneva Summit kigenda kujja ne strategic benefits oba ebyo tugenda okufunamu ebigenda okuba ebingi ennyo naddala gwe munankyukakyuka yenna ayagala enkyukakyuka era omuwagizi wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe mugenda okujja kye bayita global awareness and exposure summit eno egenda kuyamba nnyo era egenda kuyambako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda bonna okusharinga narrative ey'eggwanga erya Uganda n'ebyobufuzi by'eggwanga erya Uganda bakye tuyita Uganda's political landscape egenda kufokasinga nnyo ku kye bayita democracy enfuga ey'amateeka human rights eddembe ly'obuntu rather than government sanctioned reports uliriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuwegera kwe kugenda kuyambako okwongera okulaga international community nti reports ezisanctioningibwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda si z'entuufu era ebigambo by'omuwulira boogera akalulu kaali kamazima na bwenkanya Samaya Museveni yawangula n'ebitundu 7 byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba afunye omukisa
okubyexposinga kubanga bano abasajja babeera bagoberera naye bawuliza nnyo reports eziri official okuva mu obuyinza. Jjukira ate ab'obuyinza Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde avuganya nabo. Omukisa ogusookera ddala mu kye bayita global awareness and exposure agenda kuba asaabulula ebibadde byogerebwa bano bafune ekifaananyi ekituufu ku nsonga bwe zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Waliwo kye bayita global spotlight eno egezaako okwerevetinga local struggle. Bannayuganda abali ewaka bagenda kufuna moral, bagenda kufuna amaanyi agagenda maaso n'okulwanyisa omusajja oluvannyuma lw'okulaba nti baddiziddwamu amaanyi omukulembeze waabwe ng'ayita mu Geneva Summit. Strategic diplomatic pressure. Jjukira wayisa akabanga katono Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya baakayisa resolution omwabadde okuvumirira ettemu eryakolebwa ku bannayuganda mu kalulu, omwabadde ebigambo ebingi ennyo ng'akalulu kagenda mu maaso n'okubeera nga katambula, omwabadde ebigambo eby'okuwakanya ebyavudde mu kulonda, byonna bigambibwa okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kwongera pressure ku General Kaguta Museveni ng'ayongereza ku eyo pressure eyamuteekebwako European Union Parliament. Era nga kigambibwa okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ekigambo ekya shaking blood stained hands nga bwe yakyogera mu kalulu mu Geneva Summit ya 2022 nga bw'okiwulidde ne ku mulundi guno bw'agenda okukyogerako. Kigambibwa agenda kusiikinga oba okusaba ennyo international community okuteekawo kye bayita individual sanctions. Abasajja bano agamu ku mawanga agagoberera summit eno mulimu abakungu okuva mu ggwanga lya America, mulimu abakungu okuva mu mukago gwa Bulaaya, amawanga nga Bungereza, United Kingdom, amawanga nga Bufalansa, Germany n'amawanga amalala, n'agamu ku mawanga agagambibwa okuba nti ge gasalirawo ensi. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akozesa omukisa gw'agenda okufuna mu kye tuyita Geneva Summit, kigambibwa okuba oba kiteeberezebwa okuba nti agenda kukozesa omukisa guno akowoola amawanga gano okuteeka sanctions oba envumbo ku bakungu abo abazze beenyigira mu bikolobero ebigenze maaso n'okubaawo. Jjukira mu kaseera ka campaign yakugambanga nti the world is watching, era n'abagamba temuggyako kamera kakati keekadde ak'okudocumentinga oba okuwaayo obujulizi obwabo faces abo abaagezangako okulaba nga babulookinga bateeka buli muntu yenna yakola ebikolobero mu campaign ng'abikola ab'ekibiina kya NUP ng'abikola Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini mukadde kano yazuukusedde okweraliikirira. International isolation. Oluvannyuma lw'okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bimu ku byasinga okulwanako okulaba nti okunafuya General Yoweri Kaguta Museveni kitandikira ne kibayita international isolation. Amawanga gatandika okumuisolatinga, abadde bamuwa obuyambi babukendeeze, abadde bamusupportinga balekeraawo n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati kino kigambibwa okuba nti omukisa oguli close gugenda kuba wano mu Geneva Summit. Agenda kubyogerako byonna nno bye nkugamba mu ddakiika 10 ezigenda okumuweebwa. Accountability and justice. Agenda kubeera emphasizing nga kye bayita documenting violations. Ebintu ebyakolebwa nga bwe nkugambye, ebikolobero byonna ebyakolebwa ku bannayuganda, ebikolobero byonna ebyakolebwa ku ye ng'omuntu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ebikolobero byonna ebikoleddwa nga n'akalulu kawedde omwali n'okulangira results ezigambibwa okuba nti nfu, byonna agenda kubidocumentinga era international community egenda kubitegeera. Bagenda kutegeera percentage entuufu Museveni gye yafuna ne Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yafuna. Oba oli awo basinziira okwo okugenda okukola investigations ezaabwe. Ejjukira international European Union Parliament yavaayo n'esaba wabeerewo kye bayita independent and international investigations mu kalulu k'eggwanga erya Uganda. Ke baagamba nti it was not an election, it was a military operation. Uliriza. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Geneva Summit agenda kufuna omukisa okudemandinga action. Jjukira Parliament y'omukago gwa Bulaaya baayisa resolution. Mu resolution mwalimu biki bye baalaba observation yaabwe kyakalulu tekaali kamazima na bwenkanya. Mu observation yaabwe bagamba kano tekaali kalulu yali military operation. Kakati ebyo byayisibwa ne bavumirira n'okuwakanya obuwanguzi bwa General Kaguta Museveni ne babuwakanya. Kati ekyo tekimala. Ezo za resolution. Kakati agenda kudemandinga action egenda okuteekingibwa kwe kujja okugira zi sanctions, okujja okugira n'ebirala ebiri physical bye tuyinza okuba nga tujja kusuubira mu ggwanga erya Uganda gwagoberera omukuto gwa Red Zone TV byogenda okuba nga omanya. Domestic inspiration kye kino kye nkugambye nti eno egenda kuinspiringa okuzzaamu amaanyi n'okuzuukusa emyoyo gy'Abannayuganda ababadde baggwamu amaanyi. His presence on the global stage is intended to awaken and inspire African youth by challenging modern day slavery and colonial legacies.
symbol of resilience n'ebirala. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera obubeezi ku pane eno kigenda kuleetawo obunkenke olw'ensonga kigenda kuleeta mulaalo mu bavubuka okwetooloola olukalu lwa Africa nga si Uganda yokka ekigenda okubalambako okubeera nga bazuukuka oba olyawo balekeraawo okutiitiira n'okutandika okukkiriza ebyakolebwako obadde nga webale kubanga okyaliko kakati njagala kunnyonnyola Geneva Summit yatandikirawa biki ebigibeeramu era yatandika n'abaani obeere ng'obitegeera bulungi nnyo. Wuliriza, Geneva Summit eno tetandise 2022 kyolwokuba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu 2022 yaliyo mu Geneva Summit. Eno Geneva Summit emaze ebbanga ng'ehappeninga era ngenda kubuulira yatandikirawa, yatandika n'abaani, bazze bagituulamu batya, baani abagibaddemu. Wuliriza, okuzzaako emabega gwali mwaka gwa 1955 ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogw'omusanvu mu ggwanga erya Switzerland mu kibuga Geneva abasajja gye baatuula abaavanga mu mawanga agayitibwanga Big Four. Mukadde ako 1955 twali twakava mu ssematalo owokubiri oba kyoyinza okuyita Second World War nga yaakaggwa ne bakola Geneva Summit. Tebasooka kugiyita Geneva Summit, basooka ne bagiwa amannya ag'enjawulo olw'ensonga nti olutuula luno ekigendererwa kyalwo kyali kyakulaba nga gano amawanga agaali gayita Big Four ate nga gaali ku ludda lwe lumu nga gafunawo enkola ey'okukkaanya n'okusolovinga ebizibu ebirala n'okulaba ensi yonna okugyetooloola nti amawanga gabeera n'emirembe, abantu ba bulijjo babeera n'eddembe lyabwe okukola ebintu bagenda maaso n'okuba nga bakkiririzaamu. Kakati wulira nga 18 ogw'omusanvu 1955 balabalamu emyaka emeka egiyiseewo yali meeting ey'aba Big Four era nga ba Big Four bano baatambulanga ne ba Prime Minister ne ba ministers abaavunaanyizibwanga ku nsonga z'amawanga amalala. Wuliriza, abaatandika olutuula luno kwaliko omukulembeze w'eggwanga erya America by then amanyiddwa nga Edward D. Eisenhower, oyo yali president w'eggwanga erya America. Kwaliko prime minister owa Britain amanyiddwa nga Anthony Eden. Kwaliko prime minister ow'eggwanga erya Union of Soviet Socialist Republic oba USSR oba Soviet Union olwali lwe tuyita eggwanga erya Russia amanyiddwa nga Nikolai Bulganin, ono yali ow'eggwanga erya Russia. Kwaliko prime minister Edgar Faure ow'eggwanga erya Bufalansa. Be bakulembeze abana abakulemberanga amawanga 4 agaali gannaggwano mu kaseera ako era agaali gasalirawo ensi butya bweyina okuba ng'etambula. Bano tebaatambula bokka. Nga 18 ogw'omusanvu 1955 bajja ne ba ministers abaavunaanyizibwanga ku nsonga ez'ebweru w'amawanga gaabwe era nabo bawulirize. Mu eggwanga erya America lyayina Minister John Foster Dulles. Eggwanga erya Bungereza lyayina Harold Macmillan. Eggwanga erya Russia oba Soviet Union bayina Vyacheslav Morotov. Neggwanga erya Bufalansa lyayina Antonie Pinay. Oyo be ba Big Four abaatuula. Eggwanga erya Russia ddyo ne lireeta abantu 5. Owokutaano yali Nikita Khrushchev. Ono ye yatuula mu meeting ng'omuntu owokutaano ne batuula mu kye baayita meeting y'aba Big Four oba Big Four Summit. Then oluvannyuma nefuuka Geneva Summit olw'ensonga nti bwe baatandikira okutuula baatuula mu kibuga Geneva eky'eggwanga erya Switzerland. Wuliriza, oluvannyuma lw'akabanga n'okulaba nti emirembe gyali gitandise okulabika nti agamu ku mawanga gaali gatandise okukkiriza ebibala ebyali bivudde mu lutuula luno, bangi baatandika okubyenyigiramu era ensi ezisinga obungi zaatandika okugenda mu maaso n'okuba nga zeegatta ku nkuŋŋaana zino oba ku summit eno. Ekyaleetera summit eno okutandika okugenda mu maaso n'okuba nga egeyininga abaagitandika baali bakulembeze b'amawanga ag'amaanyi. Wenjogerera nga n'abamu ku bakulembeze ku ludda oluvuganya era ab'amaanyi nabo batandise okuba nga bayitibwa omuli His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'essaawa yonna agenda kuba adressinga kye tuyita Geneva Summit. Era okuva mu kadde kano wenkoledde video byonna tugenda kuba nga tubikutuusaako naddala ku mikutu gyaffe egy'enjawulo omuli omukutu ogwa Uganda 24 live kugenda kuba nga ate obifunira ddala butereevu. Wuliriza bulungi nnyo, eno ye meeting eyasookera ddala mu myaka egyali giweze 10 kukyanga Second World War abaawo. Wali tewabangawo meeting yakukuŋŋaanira wamu nsi kulaba nga basala amagezi ku butya bwe bayinza okuba nga bazzaamu emirembe. Ensi yali etaaguddwa, embeera y'ensi yonna yali emaze okuba nga edobonkana, ng'agamu ku mawanga abakulembeze baali bafuuse bannakyemalira. Kakati bano abana ba Big Four era meeting ne bagiyita Big Four baasalawo batuule.
balabe butya bayinza okufuna solution eri amawanga ago agatandise okubanga abakulembeze baabwe batandise okufuuka bannakyemalira. Mu mwaka ogwo gwennyini eno summit yali international kwegamba yali egenderedde kubanga ekendeza tension eyali international kubanga second world war yali yakaggwa nga agamu ku mawanga gakyewera gagamba tetwamatidde agamu nga gakyali weeringa okusigala nga balwana n'okuteekawo embeera. Then bano abasajja ne bagamba leka tutuule tulabe nga waakiri tuteekawo embeera y'okukkaanya era wano nga bagamba the stated mission of the 1955 summit was to reduce international tensions. The Geneva summit was seen as an extremely important building block to better friendships and a more open communication between the leaders of the big four. Nti enkolagana eyo yali yakuzimbibwa era kyekimu ku bigendererwa ebyali ebikulu okukendeeza obunkenke okwetooloola ensi yonna n'okulaba ng'enkolagana wakati w'amawanga ago ga big four eddamu okusigala ng'ekyatambula. The creation of an international community was introduced as a way to help relieve global tensions and mistrust. Waliwo ezimu ku nsonga ezaateesebwa mu lutuulo olwo kwe kulaba nga bakomyawo obwesige n'okubeera nga basigaŋŋana nga bo okwetooloola ensi yonna n'obunkenke obwali butambudde okwetooloola ensi yonna bubeere nga bukendeezebwa. This community would form the critical foundation of a unified world in which minimal barriers to trade and common interests would serve to engender diplomacy. Summit paved the way for the further discussions regarding international relations and cooperation proceeding or other significant summit such as SALT 1. Abamanyi SALT 1 olunaku lwali lukuŋŋaana and the Washington Summit of 1973. Bino byonna nga bigenda maaso n'okuba nga bitegekewa. SALT 1 lwali nalwo lukuŋŋaana olumanyiddwa nga Strategic Arms Limitation Talks. Olwali olukuŋŋaana lwateekebwangawo okulaba engeri gye bateesezaamu n'okuziyiza ebimu ku byokulwanyisa ebyali bikolebwa mu kadde ako. Gamu ku mawanga nga gaweesa ebyokulwanyisa ebikambwe kati ne bateekawo kye bayita SALT 1 ne SALT 2. Strategic Arms Limitation Talks, enjogerezeganya ezo ne kye bayita Washington Summit. Olukuŋŋaana luno olwatandika mu 1973 bino byonna byava mu kye bayita Geneva Summit oba the Big Four Summit we tugogerera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwagenda okwogerera. Era awo woolaba abakulu abo abaali batuddewo abaali bakulembeze b'amawanga amanene okwetooloola ensi yonna. Kyekimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali mu mwaka gwa 2022 era kyekifo kyekimu wagenda okulabikirako ku ntimbe ziggaggadde abakulembeze abo we baalabikira naye wagenda okulabikira ayogerako eri ensi okwetooloola ensi yonna abeere ng'ategeeza eggwanga oba ng'ategeeza ensi ku bigambo nga bwe bitambudde mu kalulu ka 2026 biki byatakkiririzaamu nsonga ki ezitambudde obubi era ensi eteekeddwa kukola ki kubanga mu samiti zino ekituuza samiti zino kuba kutema mpenda butya ebizibu ebiyinza okuba nga bisolovingibwa. Kakati Geneva Summit amawanga gagenda kubeerawo nga gamwegesa amaaso amawanga oba boogeza okuva mu mawanga ag'enjawulo bagenda kubeerawo era kino kitegeeza kinene nnyo okuggwanga erya Uganda. Nga bwe njagala owulire mu katambi ke ngenda okuba nga nkuwa nakugambye wano ku Red Zone TV ebintu bingi bye tukuleetera nga twagala obeere ng'ogenda maaso n'okuba nga tosigalira mabega nga buli kimu okitegeera nga b'osaanidde okubeera ng'okitegeera. Kati waliwo wano akatambi ke njagala owulirize nga kannyonnyola egimu ku migaso Uganda gy'egenda okufunamu n'engeri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenda okurepresentingamu eggwanga byagambibwa okuba nti lyagenda okukulembera. Era nabyo njagala tubitambuliremu obiwulire bulungi nnyo naddala gwe amaze okubeera ng'osubscribinga. Era oluvannyuma lw'akatambi kano looza ngenda kuyitaayitako ne mu bubaka bwammwe ate nga bulijjo tubeere nga tutambula okulaba butya bwe mwogedde ku nsonga zino n'ebigambo nga bwe bigenda mu maaso n'okubeera nga bitambula. Kakati wuliriza ebigambo bino nzije ate tubeere nga tweyongerayo. Wuliriza bulungi nnyo ate nga bw'osubscribinga gwe atanaba kuba ng'osubscribinga. What happens when Uganda's most prominent opposition leaders takes Uganda's political struggle to one of the world's biggest human rights stages? On February 18th, 2026, Robert Ssentamu Kyagulanyi, widely known as Bobi Wine, he is scheduled to speak at the Geneva Summit for Human Rights and Democracy in Switzerland. This is not just another speech. This is not just another international trip. This is Uganda's political story being placed directly under a global human rights spotlight. And today, we are going to break it down why this moment matters, not just for Bobi Wine, not just for the government, but for Uganda as a country.
The Geneva Summit for Human Rights and Democracy is an annual global forum that brings together activists, dissidents, former political prisoners, and opposition figures from around the world. This is a platform where individuals from countries accused of repression come to tell their stories directly to diplomats, journalists, human rights organizations, and policy makers. People who speak here are often seen not just as politicians, but as symbols of resistance, voices of the oppressed, and representatives of struggles happening inside their countries. So when Bobi Wine is invited here, it's not random. It's highly symbolic. To Ugandans, he is a musician turned politician. To his supporters, he is a face of change. To his critics, he is a controversial opposition figure. But to the international community, Robert Sentamu Kyagulanyi is often framed as a leading voice against alleged political repression in Uganda. As the leader of the National Unity Platform and the main challenger to President Yoweri Museveni, Bobi Wine's political journey has been marked by arrests, blocked rallies, confrontation with security forces, and the claims of electoral unfairness. International media and human rights groups frequently reference his experience when discussing Uganda. And now he is taking that story to Geneva. This is where the story becomes bigger than Bobi Wine, because this invitation means Uganda's internal political situation is being discussed on the global human rights platform. It signals that Uganda's governance, democracy, and human rights record are subject of international interest and scrutiny. It also shows that Bobi Wine is being recognized globally not only as a politician, but as a human rights figure, and that has diplomatic implications. When opposition leaders speak at forums like this, foreign governments listen, human rights organizations listen, donor countries listen. Bobi Wine, if we look at his previous speeches and interviews, we can expect him to focus on allegations of political repression, arrests and detention of opposition supporters, electoral fairness in Uganda, the role of youth in demanding democratic change, a call for greater international attention to Uganda's political situation. His message is likely to be emotional, personal, and political, because at the Geneva Summit, stories carry power. This could be seen as internationalizing democratic politics, as presenting Uganda's internal issues on a global stage in a way that may affect the country's reputation. Speeches like this often influence how foreign governments view Uganda. International organizations engage with Uganda. Donor relationships are shaped. Whether fair or unfair, perception matters in international relations. For Bobi Wine's supporters, this is validation, a sign that their concerns are being heard beyond Uganda's borders. For his critics, this may arise concerns about airing Uganda's issues internationally. For many neutral citizens, this is a moment to reflect on how Uganda is seen by the world, because on February 18th, the world will be listening to a Ugandan story. Opposition leaders from various countries have used international human rights platform to highlight issues back home. This is not new. It's part of modern political strategy, where local struggles become global conversations. And Bobi Wine is stepping into that exact space. The audience in Geneva will not just hear Bobi Wine. They will hear a narrative about Uganda, its politics, its democracy, and its future. The big question is this a necessary step toward accountability and justice? Or does it risk undermining? Red Zone TV kwoli we bali kuwanga okyagoberera najo sinzira okubanga gyotulabira bigambo biwanvu nnyo naye njagala kudduka ku mukutu gwa Uganda 24 kulaba nga ate tutambuza ensonga nga bwe zigenda okubanga zitambula tugenda kubanga tubawa ebigenda maaso ne ku mukutu gwaffe ogwa Facebook suubira ebintu bino okubanga ogenda kubiraba watabaawo kitutataaganya nga bwe mbagambye nti ekizibu wano kiyinza okutulemesa kyokka okutuusaako ebintu bino live updates gagenda kuba masannyalaze naye amasannyalaze we gatereera gatuleka aba UEDC lwe batwesonyiwa tugenda kujja tubikuweereze ku mukutu gwa Uganda 24 live wamu n'omukutu gwa Red Zone Media ku Facebook ogenda kubanga obiraba ate nga bigenda okubanga bitambula kakati mbalinze naddala mu comment section mwebale nnyo mwenna abajja ku mukutu kuno mbanga muteekawo bakabwammwe ku nsonga ez'enjawulo zitugenda maaso n'okubanga tubatuusaako ensi yonna erindiridde okuwulira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kye tuyita Geneva Summit agenda kubanga ate ayogera ku nsonga kinaki nga bwe tugenda okubanga ate tuzitegeera.
Blessings ayebazibwe nga bulijjo bali kubanga ogoberera omukuto gwa Red Zone TV n'okuteeka kubaka mu comment section. Tukwagala nnyo, nange mbaagala nnyo bannange. Ono bamuyise Hot Fire n'agamba we bali Red Zone kutuweereza nawe bali kubanga obeerangayo. Buye Richard, thanks Red Zone for updating Ugandans. We bali kubanga okyagoberera kyonna kyokola kya mutawana nnyo kubanga ate ogoberera omukuto guno. Bwanga Godfrey nawe bali kubanga obeerako. Waswa Ronald nawe bali kubanga ogoberera omukuto gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Ono bamuyise Nekesa Favor Nekesa we bali kubanga kwoli. Landers nawe bali kubanga ogoberera. Omar Ibrahim message yatuse bali kubanga kwoli. Promise Henry nawe bali kubanga ogoberera. Baruku Sula message yatuse bulungi nnyo. Awino Grace message yatuse. Jovia Hatim message yatuse bali kubanga kwoli. Namisango Florence nga bulijjo bali kubanga ogoberera omukuto gwa Red Zone TV. Zaitun Adegemo nawe bali kubanga ogoberera gambe enough is enough. Bamwise Ayesiga Robert nawe bali kubanga kwoli. Ne Shahida nawe bali kubanga ogoberera omukuto gwa Red Zone TV. Bamwise Nabunya Betty bali kubanga kwoli message yatuse. Christine Baruti nawe bali kubanga kwoli. Namagembe Farida message yatuse. Edina Kiza message yatuse kweri. Emati Jacqueline message yatuse. Talis Master Phonomology message yatuse. Johnny Sebagereka nawe bali kubanga kwoli message kweri bulungi. Salongodde bali kubanga kwoli message yatuse. Ne Paulo Goro message yatuse. Sango Ronald message yatuse. Ndibo ogeza Lydia nga bulijjo. Dubai DBX message yatuse. Brose message yatuse. Bamwise Hamisi Nsamba ne message yatuse. Yeita Museveni Koni na loga bali kubanga kwoli message yatuse. Sebuliba George William message yatuse. Na Sazi Mire message yatuse. Sara Nakaboga we bali kubanga kwoli message yatuse. Scovia Mutibwa Winfred Nakasi Namata Alice Penny na Naluwanga message yatuse. Ne Abudu Seru message yatuse. Na Margaret Nabayinda Sadi Kagwa Maria Nalunga bamuse Chris Jawagona Justin Kasujja n'abalala mwenna abazze mu comment section ne muteekawo bakabo mutuuliziganye ate mu updates ezigenda okubanga ziddako kubanga tukyaliwo ate zonna tugenda kubanga tuzibatuusaako katwegweko ku Uganda at 24 live wamu n'omukutu gwa Facebook ogwa Red Zone Media. Ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo.